Baby Ntawa, 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 ooh yeah, Ntawa, Ntawa, Ntawa. Come over, girl, now, Ntawa, 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 ooh yeah, Ntawa, Ntawa, Ntawa. SMX in this one. Yes, samanya ndobozo bamutemu SMX representing straight out SMX media ngo nabagamba kinze batusaako ebyakabi hit after hit, hit after hit. Leero tutuuseeko eno mu ffumbiro gye bazifumbira nga nzize owa producer sebamanyago. Amanya ge Mr. Challenger Pro ngamanya ge bamanyi ddala agewaka nze Brian Yawe omusajja wa Mbogo. Brian Yawe. Yeah, naye nsanyuse nnyo. SMX mwana okumkyalirako leero muli bamaanyi nnyo. Fe tubayitamu mpola manya bana babeereeyo abato naddala abato sijja genda nnyo ku bakulu gabaagala omuziki guno at least mu dakiika entonotono njaga tuyitemuko mu process y'okukola oluyimba omwana omutaali eyo mu buli studio gye yinza omwanguyira nakyetaagisa ky'okukola oluyimba. Okay, studio yaffe bagita Global Records esangibwa Luwafu actually Salama Road nga Salama Road bayitawo ku Mukama Mwesigwa opposite Mukama supermarket ya Mukama Mwesigwa supermarket ya kumpi nnyo era bw'otuuka awo obeera otutuuseeko ate maki ndio kimanyi naye wasibuka omuziki mwana ya omwana yena ayagala okujja okukola audio nza kubanze nkola songwriting owandiika n'ennyumba n'ennyimba songwriting ni musajja muyimbi ate at the same time ndi producer awo mbeera mbesiga kubanga ne Dada Andre ba producer yenna wakabi yenna okugira ndaba olina obeera artist ng'omanyimu okuyimba. Producer wakabi oteekeddwa okubeera ng'olina omanyi okuyimba in actual sense kubanga omuntu yenna gw'ateekeddwa omudirecting ate producer gwakola ekyo kyennyinnyini omuyimbi kyaba yeetaaga so bw'obeera ng'obulamu so kiba kigenda gana. Kati omwana omutaali yakulabye yeesa akwegombye ali nga nze nno simanyi kuyimba nze nga nakuyimbiddde odduka kati nga njagala from A sirina luyimba olumpandiikire gwagenda oluproducingsa tumenyeremenyeremu steps zeetaaga. Okay, steps ezeetaaga nti kisinziira kati oŋŋaye nti gwe nga gwe toyimbangako ya mba nteekeddwa okujja nempulira nenkubuuza nti gwe nga gwe sitayiro ki gye wali yagadde oyimbe kitegeera bwe tuva ku mbeera ya sitayiro ngenda nenkugamba yimbamu nempulira ky'osobola oba okitegeera kati kino ekyo kindaga picture y'oluyimba luyimba ki lwoyinza okugwamu ya wali omuntu nga mutuufu tasobola kuyimba vocals naye nga tasobola okulaba nze I believe nti omuntu yenna ayogera asobola okuyimba ekituufu era toddaawo n'ogaa nti nsobola kuyimba tosobola biki gwe jangu sibemwabo abalwana oluyimba nelumalayo weeks 3 nga lunaku alikodingayo kigambo kimu nedda abava maaki nti waliyo ababeera beetaaga olumu okukolamu n'omugamba n'omuwa eŋŋoma nga agenda ewaka osooka oyiseeyisemu booti nga yeetaagamuko ku time so olumu n'ebintu ebyokupapa tosobola kukola kintu kyakabi nti omanyi abaana bazaala wagoga emazima nze nkikugamba mwalaali agenda gamba yoyo Challenger akoze ennyimba ki kyo kituufu akoledde bayimbi ki ekituufu kya byonna nti studio yaffe wano kuba teyasookera wano naye nga sofa tuli myaka tugendamu ebiri tugendamu ebiri abayimbi bangi nnyo betukoledde bangi nnyo betukoledde omuli omwana naddala kati nze sijja kwogera nnyo bayimbi banene nnyo kubanga bo babeera bakikubadda naye nga kusinzira naddala abaana betujjejje waliwo omwana gwe bayita Bibizanda omumanyi Bibizanda nkoleddeko ku nnyimba nkoleddeko muvuka bamuyita Bonadoni waliwo ekiyimba kiri awo zina botonzine bwenti yes yakikolera wano kati awo wendetera Balatinamu waliwo oluyimba lwe namukolera wendetera Palaso waliwo oluyimba lwe nakamukolera kati abo kale kati kammenyeko ne bebamanyi yes ne ku bebamanyi waliwo oluyimba lwa Kemishan lwe nakakola baluyita mighty biki luli awo wakabi gundi wakabi nnyo so abaana bangi nnyo sola nabbemenya bonna nimba malabika ekituufu kati yenna omuyimbi ali eyo nga wenkugambya no ku SMX media ffe tukuleeta abaproducer gw'ojja kwesalirawo gambe ngende wa Challenger ne Challenger nze wentutuseeko mu studio ye ndabye ngeri well equipped si studio gy'ogamba mbu owaayi nagenze mu kazigo n'embuuka ali omwala ne bannyingiza wali waliwo omufaliso na wano waliwo ekitanda n'akatanda nedda studio ngituuseemu ngeriyo okay eri class kati omuntu okutuukako Challenger n'akanamba k'essimu directions akanamba k'essimu kali 0705 0705 92 92 34
34 93 93 yeah keka Airtel 0705 92 34 93 yeah obeera otuse ku mwana Challenger Pro pozi sinaba kugamba waliwo akayimba kenakalalizinga ate ffe tugana nti signing out waliwo akayimba kenakalalizinga kapya nnyo Baby ntawa 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 yeah ntawa 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 come over girl now ntawa 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 yeah ntawa 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 SMX in this one yo mwana SMX gwa singa media mwana ochikuba nnyo mwana nange njagala mbereko nga gwe nga nkuze big up on yourself Challenger Pro Outer Global Records bwe kibeera always yes Kaya boss